kakati his excellency president rule ya nani expectum ena exception ya old age yalibanga ali old age eyobwerabize tugenda kubisitwa tubikuddize mu nziriza gy'obobireesemu nga tukimanyi otegeera bulungi tulinaako kamogo ontegedde mu kyo kye njagala okukutegeeza bwerabize bujozi butamanya byakola na kutegeera kiki bwerabira nti ddala eggwanga Uganda obugagga bw'okoze bubwo teryakuyambyeko era you are very proud of yourself nti obadde mukozi nnyo toyawula bubbi oba kibayita obunyazi na bukozi emyaka gya his excellency president gyafugidde 35 tayawulanga bunyazi nti bye bakoze bunyazi so si buweereza busobola okukeera enkyano nyinyonyola butya bw'okoze ssebo bw'oba tobadde mukenuzi n'otunuulira bannaggwanga bw'wasanga Buganda ng'erina emmwanyi erina ebitooke erina ppamba erina taaba erina kye tuyita biyitirivu byonna ne mubiteekawo n'obuwuka obubitta ekyo bakiyita batya mu kuttirira mmwe ne mutegeeza his excellency president nti tebadde mukozi mubadde banyazi obwo tebabuyita bukozi babuyita buki bunyazi bw'obanga ddala obadde muweereza ng'era obadde mukozi naawe weekoleredde Buganda yali badde nga abagagga be wasangamu beeyongedde kugaggawala n'emiti emirala egizze mu myaka gyammwe nga nabo mwongeddeko obugagga so ate obwa Buganda kufa ate mmwe ne mugaggawala ekyo kibayita obuweereza obunatunulwamu nga Buganda nti ekipimo ky'opima muno namwe bali kupimira nga bwe tupimapima mu baweereza mwoli gamba mu banyazi abaweereza nga munyaga bunyazi gwe nnamba emu. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinagoneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. Kubanga tolina gwegamba nti yakuyambako era you are proud of yourself. You are proud of yourself. Keera nkyagamba nti nenyumirizaamu najja ne tactic ez'obunyazi ez'omulembe scientific oba scientifically mubadde babbi balungi abaatandise byakulaze nti byonna muwoggana nze bwenti bwe nnakula amakulu nti okusaba kwammwe kwe kulina okunywera ku nnimi zammwe Katonda yamuleeta y'abaamugjawo. Mwenna Bannayuganda wamu n'emikono gyaffe n'abali e Bulaaya tubalamusiza nnyo mu linnya ly'Omukama omutonzi. Mwebale nnyo okusigala nga mukyali balamu tubeebaza nnyo olw'okutwagala ate tubeebaza nnyo olw'okwagala programs zaffe wano ku Flashlight Channel Uganda. Twebaza Omukama okuba nti akyatuwadde obusobozi obusigala nga tubaweereza mu nsi yaffe Uganda. Ffe baani abakyali mu kusa mu kiseera kino naye nga kuba nti Katonda yasalawo okutwagala naffe tujja osigala nga tubaweereza. Mwebale kwekumira ku mpewo, mwebale kufaayo ate mwebale okwekuumira nga munnaffe we yagamba okwebereramu. Mwebale okweberera mu Uganda yo yeewuunyisa ate esesa buli kiseera abatusesa be abakulembeze baffe Bannayuganda omuli n'omukulu gwe bayita Tibuhabulwa oba mwamulabyeko omusajja n'alyoka atugamba ye talina kye yeeguya obugagga bwonna bwalina bwekoleredde ffe ne twebuuza bukozeewo oba tugamba weewaawo katugende kwa mukulu Suleiman ye omukulu obuteeguya ffe Bannayuganda ategeeza ki in which instance mweyogedde that statement what exactly does it mean era ka clip ako mujja kalabako ye talina kye yeeguya esente ze zize afaayo eri Bannayuganda. Honorable buzza kuba tulaba twebuuza mukulu Tibuhabulwa talina kye yeeguya kyakafena tatweguya. Banna Flashlight Channel wamu ne Point Media Uganda nate nsanso okuddamu okuba nti twasiganyiza obwanga ku nsonga empya eri mu maaso gaffe n'okwongera okubayozaayoza ku lw'ensonga ezitali zimu ate n'essanyu erikyabali ku mimwa gyammwe olwa Sseruganda olw'obumu olw'okwagalana kale ng'oli bweyagamba nti tuli kimu mu Kristo tuli kimu ate era n'okudda kwa Fred Lumbuye mu nsonga ze ezimu kutufudde okuba nti tuli kimu olwaleero nabwe kityo ndi maaso gammwe nga mutabani w'olutabaalo
nsinziza bulemezi musaza erimu eribwa kabaka bwe Buganda erikola amasaza 18 atera abalya nnaka mu kugereesa okwangu kale nsinzira mu Luweero nga district ezo zatondebwawo His Excellency the President ng'azize kituyita local government kubanga enfuga y'Obwakabaka bwe Buganda etambulira mu masaza sosi district and locations. Mucho nja kubeerawo atira n'essanyu lingi okubategeeza nti mwebale kubeera nga yentakero obutakoowa abatali bamu nti obonoga nti ogutali gumu oba egitali ebiri wabula ntakera tubeerawo ku lwammwe ate nammwe ne muyimirawo ku lwaffe nti gye mutaali badde oba oliawo okwerogozza kwange kwali badde kwogera kinaali badde ng'ali mu kibira oba mu nsonga ya mpuuna malungu. Kale mucho ndi musanyufu ebbanga lyonna era n'okubategeeza nti mbasaba nti okujja kwange ono tekutegeeza kusembayo na bigambo by'amaanyi tebyange bye bisembayo era bwe buufu bwokka ng'ate bwe nalabyeko Jeff oba gye bayita Jeffa Makanga ng'asinzidde ku mukutu gwe n'ategeeza bannanupu nti kitabani kya Naddo ekyo mu kigenderere kitayi waakyo muli wankwe ebyo byonna babisomesa ensomesa y'emu n'ebigambo byazaateekawo nga biyitirivu okusinza ku mukutu ogumu n'ategeeza eggwanga nga kitange bwali omuli w'enkwe naye ekiruma Jeffers Makanga nakyo tujja kumuwa obudde nga tuyise ku mukutu gwe gumu ne gwe yagezaako okussa mu vidiyo ye n'okuyita no ku TMO ku flashlight okere nkyo mutegeeza era n'okwanukula okutuufu. Kale abantu abafaanaganako ng'abo nabo gye bali nabo mubalindira ebbanga lyonna naye nze kye mbasaba kimu nga butegeezaawo ne Dr. Hebwe ebbanga lyonna nti yenna gwe kisiiye omukutu gwe gumu oyitako gy'oseekewo biki ebigambo byo endowooza tetugigaana ng'ogisiza ku mukutu gwe oba ku mikutu emirala naye yogerayo ebituufu ebirinako obuufu obuweebwako obujulizi. N'abagaliza okubabuuliza abalungi lubeerera atera n'okuba nti mmwe bale kutubeererawo kubanga twafuuka ekigambo kye kimu nti ffe mweffe weewaawo n'abagaliza emirimu gya Katonda emirungi Dr. Hebwe bw'ayagenda okututeerawo emboozi zaanayanja okwe tuba tutandike kubanga ensonga nga yo bwe ziri oba bwe zibeera siina nnyo kiryawo kinankalaza ku bya Dr. Hebwe namumanyiira siina kyennerekeza nti oba Dr. analeetayo ebyomuggulu no byonna byaleeta bye bimu byawano ku nsi byawano weewaawo tweyanziza nnyo tujja kutambula very fast mukulu walabiko clip ya mukulu Tibuhaburwa ng'agamba ye mu Uganda talina gwe yeguya ate nga obaawo n'atusaba akalulu kaffe munyambe nakuba n'oluyimba awo nakuba ne kahiti awo tukalabe ye lwaki oba eyo akyogera mu which context omusajja omukulu ow'ekitiibwa liido omulamba siina kineeguya eri mu Uganda ebyobugagga bwe bibye sente yazeekolerera oba oluusi abyogera mu ngeri ki mukulu Tibuhaburwa naffe twebuuza on a serious note all statements omukulembeze zayogera n'owebuuza ebadde speech oba abadde self-contained bintabula obwongo nange bo bakalabyo ka speech ako banna flashlight channel banna Buganda bannange banna Uganda okutwalira mu buyungu etugattirawo mu nsi 13 oba states 13 oba ebitundutundu 13 ebikola eggwanga Uganda naba bakkiza mu kigambo nti in diversity mugenda okuva ekigambo federal system buli ggwanga okwefuga kwalyo ate era nga buli ggwanga lina obuyinza ku lwalyo naye nga tuli mu nsi emu etugattira awamu bwe buwangwa 11 obukola eggwanga Uganda naba bakkiza mu nkola ya individual merit butya bw'osobola omulimu era gavumenti erina kukulondeeta nga tesinzidde ku mawanga yadde eddiini oba omukwano wabula okugamba nti tugobera ekituufu ekiteekeddwa ositula eggwanga lino. Kale ne mu kugabana kwa keeke bwe kuteekeddwa okuba bwe tuli batugenze mu nkola ya federal system nti okugabana kw'emisolo kulisinziira ku busobozi bwo gwe bw'ova mu kitundu ky'okugatta ku ggwanga Uganda ate nze ng'Omuganda mu maanyi gange ne population n'ebyo by'obugagga bye nnina neme kulinda kalamojja abatannaba na kuyiga kwambala ate tusobola okutambulira ku peesi y'emu awo wakyaliwo okunyigiriza kunene
n'enkwe eziteekeddwa okuba nga zeetegerezebwa Buganda butya bwegenda okutanula ebigere byayo okusattulukuka kuva mu bantu abo kubanga kitunuuliddwamu okuva mu makulu 1962 nga kagenderere buli ajja kujja kulya Buganda. Kale mu kyo nja kudda ku programu ya Dr. Ahebwa gyabuuziza nti His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni yavuddemu statement egamba nti mazima ddala teyeeguya ate era yeebaza obukozi bwe okuba nti buli kyabugagga kyafunye gabadde maanyi ge awatabangawo muntu n'omu yenna yali amuyambyeko. Natunuulidde akatambi ako ne mmanya nti mubeera bize ate Museveni mwerabize. Kyenyinza okugamba nti waliwo liwe mu mateeka ennyonnyola kye tuyita the rule of non est factum nti yo tiyabadde statement yange era saasayinize nga ndi mu mbeera. Kaakati His Excellency President rule ya non est factum ena exception eya old age yalibanga ali old age ey'obwerabize bw'abanga takikola intentionally kutunuulira bava mu birowoozo ki nange bwe neesiriwazaamuko. Oba ontegedde bulungi? Nkutegedde bulungi sebo. Naye bw'obanga wasobola okutegeera nti yeggwe His Excellency President ate era n'okwata n'ekitabo n'olayiriramu byonna by'okola nga tusinziza ku tteeka yatuga ebyobufuzi kutunula mu kamwa ate tugenda kubisitwa tubikuddize mu nziriza gy'oba obireeseemu nga tukimanyi otegeera bulungi tolinaako kamogo. Ontegedde? Mu kyo kye njagala okukutegeeza bwerabize bujoozi butamanya byakukola na kutegeera kiki kubanga ensonga bw'ogamba nti teryakuyambyeko. Njagala tutegeeza banna Flashlight channel olwaleero nga nsinzidde wano mu kitundu kyaffe ekya Bulemeezi nti His Excellency the President himself amagezi gamuweebwa mu kifo kino ekya Luweero ne bamutegeeza nti Obote bwe tumutunuulira alabika ng'agenda kuyita abataka ab'obusolya abategeeza ebigambo ebivaamu biriwa nti bannange tukooye olutalo mujje mutuuse ffe Abaganda tutuule tulabe mwagala ki nga tuyingidde mu ntalo ezo za ntya katyole tuddemu tutuule ku mmeeza tusoke eggwanga lyaffe okuba nga liri harmonized. Bigwa mu His Excellency President nga biyise ku gundi ezaaliwo by then eza short wave ne bafuna amawulire ago naye mu mission gye baali balimu ne meeting gye baali batuuzizza aleeta emboozi gye bateerako nti Obote agenda kuleeta bataka naye wekitiibwa Nadduli kaali kamwaka ye kennyini namugaa nti kikwata kukweraliikirira gwe kyoba okola kiri ekintu kimu genda otogere ne Ssaabataka ofune delegation egenda omusanga e Bungereza ye kennyini gwe mbamwogereza ajja alambula olutalo luno bw'anaaluyitamu Abaganda abaliyo ne mission kwe twabayitira bajja kutegeera obuufu gye buli ng'Obote tannaba kutuuza mpawo kaganga 13 okuyita abataka b'obusolya meeting bwe yetegekeddwa bagenda okukiwulira before the meeting nga Ssaabataka alambula lutalo. Abataka b'obusolya baaga nti Kabaka bw'abanga ate yeetoolodde eri Ssaabataka eno tukyalinayo muzinzi bwe yali ogenda e Bungereza okumuleeta ekyo baali bakiyita kikuyamba ku lutalo abaffe ye yajja okunnyonnyola eggwanga yali ategeeza His Excellency President kiteryamuyambye. Number 2 bwe mwali mu Kasaka n'owekitiibwa Nadduli yakubuuza ebigambo bino kubanga bwe wajja ekatiiti wali ekalasa wabuuza era n'obuuza ku baaliwo abataka n'oga nti njagala okumanya omuntu wano mu kitundu kyammwe ow'ebyobufuzi naye ng'ebyobufuzi bwe ate yakyawa nnyo Obote naga nti tulina omusomesa waffe wano eno omukulu Nadduli waali mwami Nadduli asomesa wano primary ne secondary byafaayo asomesa wali eri ekalasa n'okugenda mu Kabaka ne Kalasa Senior Secondary School nti ye n'ekiri beddaawo naye waali wano katumukuyitire ne musisinkagana essaawa 5 ze mwayogereza akasaka waliwo statement gye njagala nteekewo yakubuuza ki ekikujja gy'ovudde wammwe okujja osibira mu Baganda otalutandikira wammwe n'amugamba ebigambo bino nti njagala okutegeeza mwami Nadduli nti tekiyinza kubeewaffe n'entwalayo emboozi yonna okutegeeza abantu baffe nti twetabe mu nsonga yonna ng'olutalo luno lwenjagala okuggulawo olwa democracy n'okuyamba ekitundu kyaffe okuba nti kikulaakulana n'okuba nga kitunuulira busobozi bwa muntu
okujja mannyo g'empisi g'abazungu n'okusigala ng'eggwanga Uganda tulitegekera abagenda okuddawo kulisisinkagana. Nembitegeeza baganda bange bali okujjako okunfumita effumu mu mugongo nga bategedde nti olutalo lw'ente talugenda kutwala nte zaabwe. Kyekindese mu maaso gammwe kubanga Buganda eno etegeera ebyobufuzi era ebimanyi nnyo okusinga amawanga agasigalidde. Ekyo baali bakiyita batya okujja okusibira Buganda? Gwe kennyini ate gwoyogera gw'olya ebigambo byo amakulu mu lulimi olwangu oli kiyabuuza nti usinza okusesema ate n'olya. Abamu abagezigezi ekyo mukyanukula mutya bigambo bya Bayibuli. Ne wano His Excellency President okuwabakwe kwennyini mu byayogera bwabanga tayagala kutunuulira bannayuganda nti bo be bagwagwawavu ye kennyini ye yeefudde ekipapula era ekitaliimu nsa omuntu kyanakwata n'asuula wali. Bukeera butya n'ova mu statement egamba nti obugagga bubwo nti teryakuyambyeko ogaggawadde. Njagala kumubuuza His Excellency President mundu 27 ze mutandika mu wandika akatabo kakayogera ku kigambo mustard seed wanyonyola ku mundu 27. Emundu 27 ziwangula lutalo ki nga zaali zijjako government. Bwe zibanga tewaliwo yakuyamba tubuulire obote wamujjako otya ne mundu 27 kizibu kwegwagawaza okwekyana ekitooku ensi ebanja ebyamagezi otuteekebwa mu nkola bakugamba kyamagezi oddana kyabusi okuteeka mu bantu mu ggwanga bwe bali kwabulira gwe ng'omukulembeze w'eggwanga tuyinza kuva mu bintu byakyana kito bwe bityo. Njagala okumutunuulizaamu ekintu kino akitegeere. Bwe tumala okuva mu lutalo 86 96 baali bamaze okussaawo okugamba nti tugende mu nkola ey'ebibiina naye tujja tutandika ne His Excellency President okusooka okulonda nga tunnaba kutalo ku gavumenti zino mu 98 okujja otandika okuyigenda mu by'okutusimbawo. Wakozesa abalwanyi n'ofulumya n'ekigambo kaada onfuna bulungi nti nga tetunnaba kugenda mu bali tusooke tuyite enkiiko zino tutondewo asatu ebbanga lyonna NRM n'enkiiko zaayo gye ziri okuva ku lwa neeke tulina olwa deeke tulina n'olwa seeke z'enkiiko mmeka? Enkiiko 3. Abaffe tubadde tunoonya obulu bonna mubadde mubatunulamu esente ne muzissaayo. Tukyalinawo n'ensonga egamba nti tulinayo akaffe ke tuyita ak'abantu ako kabeena mu kugenda Kyankwanzi. Ekyo bakiyita batya? Kuyambagana awo. Bakiyita batya ekyo? Teryakuyambako. Sebo Majestikal otambulanga kireereesi eggwanga liryo teryakuyambako oli wekka ddala. Nga tonnaba kuva mu byakyana kito njagala otegeere kino ekikufudde okuba president ate eggwanga lino kubaamu bantu bweba teriyakuyambako ddayo mu nte tujja kumanya olunda nte ayogere n'ente ente ze zijja kwogera ekintu ekyo jjo gamba nti simbalunze teryannyambyeko naye mu bantu nga kubagamba nti akomuntu sikante ekyo kyoyogedde kya buboofu bwa bwongo nnyo omukulembeze tavaamu ebyo amawanga gekyataga okugatta n'okuzimba ojejemberamu ebyo byekyana ekito ensi yafadda ebanja ebyokukola n'okussa mu nkola. His Excellency President tayinza kuva mu bintu byakyana kito gwatembeeta ne mutabani wo oba oyagala tutegeeza nti sometimes you lapsed ofunamu kakatwewungu akatonotono mutabani wange ono gwe tuleese yajja okuvaamu ensonga enkulu nga mujja tandika n'ebyo anaatembeete okubaako omusika gw'anassaawo tava mu byakyana kito na bya kisirusiru. Ddala omukulembeze w'eggwanga olina okupima ebigambo by'ogenda okufumya mu bantu bigendayo bitya mu okunaabuuka n'okuggwamu ensonyi bwe kuba kwabaggwamu obwo si bulwadde bwaffe. Ekyo kidda gye muli ng'abanalwanda ku banalwanda jega nti mbaleke basale enkwe zaabwe. Mazima ddala mukono gwange n'enkwe zaabwe byonna mbiraba naye teryayinza kubaako kyategeka ky'okuba okuggyako ekyange Mukama Katonda wammwe. Ebigambo ebyo byafulumira ku Falaawo nga bitegeezebwa Musa. Onfuna bulungi? Yes. Nabwakityo Museveni nga tonnaba kubaako byoyogera ebitagwadaganye nakutunuulira ggwanga litaliimu byamagezi nga gwe nooga nti ojja disitwa mu nsitwe y'okulowooza nti yeggwe one bull into the kiraalo. Which is impossible. It is very impossible. It is very impossible. Tulina yakuyambako. Njagala okukujjukiza ebigambo bino era obitegere nga point number 3. Olukiiko lwalimu Saamu Njuba n'abasigalidde omwava okulowooza nti Saamu Njuba nga Muganda bwe wamuleeta ogenda mu delegation n'abasigadde okugenda ewa Gaddafi okwogera kubawa emmundu ne bazireeta nga ziri wansi wa lada ne bazisuula emityomere n'abaweereza ne ku ssente enkalu
ze mwali mukozesa mu lutalo n'ebintu ebiteekeddwa okukolebwa. Ekyo bakiyita kuyambako oba bakiyita butayambako? Kuyambako. Kakati olutalo lwalimu otya? Ekireeta ekigambo ba veterans mu ggwanga Uganda bobadde osasula wali obasasulira ki? Akasiimako ko babadde obawa. Kakumuyambako. Awaliwo amagezi awo mu kupimapimamu? Oli mukulembeze w'eggwanga. Era bw'oba mukulembeze w'eggwanga tekimuggyako kuba muntu. Omuntu naye ajja gye mbamu. Bayibuli kyegamba nti mugwenga muyimukenga kubanga ddala kituufu. Oyo yeekuumi namwe baga nti mugwenga muyimukenga n'oyo yeekuumi obutagwa weekuumire ku jjege Lwaki. Ate yo nnyini Bayibuli yeeyogera ebigambo bye ebimu. Nega nti mazima ddala. Kankalekaako owaye. Ate waka Bayibuli koogere. Kaakati ssebo yo excellence. Kitegeeza nti sense z'omukaaga zigenze zigwa wasigazaako 2 ez'obuntu. Enyanga nnyingi ezigudde. Ziba zigudde nnyo kubanga ensobi zituuse mu bitundu 95 ku buli 100. Olaba weerabira nti ddala eggwanga Uganda obugagga bw'okoze bubwo teryakuyambyeko era you are very proud of yourself nti obadde mukozi nnyo toyawula bubbi oba kibayita obunyazi na bukozi. Emyaka gya His Excellency President gyafugidde 35 tayawulanga bunyazi nti bye bakoze bunyazi so si buweereza. Busobola okukeera enkya n'onnyonnyola butya bw'okoze ssebo bw'oba tobadde mukenuzi n'otunuulira bannaggwanga wasanga Buganda ng'erina emmwanyi erina ebitooke erina ppamba erina butaaba erina kye tuyita biyitirivu byonna ne mubiteekawo n'obuwuka obubitta. Ekyo bakiyita batya mu kuttirira? Mmwe ne mugamba nti essente ziteekeddwa kuba mu mikono gyammwe n'obuyigirize bw'abaana mubasomese nnyo bali ebifo bino Buganda bye baddemu n'abazungu badde batudde musobole okufuuka ffe nga ffe ba slaves wabula nga yemmwe ba prince and princess. Obwo babuyita butya si bukenuzi? Njagala mutegeeza His Excellency President nti tebadde mukozi mubadde banyazi. Obwo tebabuyita bukozi babuyita buki? Bunyazi. Bw'obanga ddala obadde muweereza ng'era obadde mukozi naawe weekoleredde Buganda yali badde nga abagagga be wasangamu beeyongedde kugaggawala n'emiti emirala egizze mu myaka gyammwe nga nabo mwongeddeko obugagga so ate obwa Buganda kufa ate mmwe ne mugaggawala. Ekyo kibayita obuweereza obunatunulwamu nga Buganda nti ekipimo ky'opimira muno namwe bali kupimira nga bwe tupimapima mu baweereza mwoli gamba mu banyazi abaweereza nga munyaga bunyazi gwe nnamba emu. Obugagga bw'obukoleredde ssebo obubbi tebabuyita kukola obunyazi tebabuyita kukola ki? Kukola kubanga toyinza kuvaako ndere mu nnya lya Katonda ne batandika tuno mu bitabo His Excellency President nonga nti osibire luzira gwe atayagala beyiro kwolwo naffe tugambye dda beyiro eveewo kuggwe nga gy'oliyo naye bwe bukeera enkya n'ogamba nti ddala bugagga wabukolerera era weebaze kuba tolina gwegamba nti yakuyambako era you are proud of yourself. Keera nkyagamba nti nenyumirizaamu najja ne tactic ez'obunyazi ez'omulembe scientific oba scientifically mubadde babbi balungi. Honorable naye okenkya obugagga bwamwe bwenyumirizaamu apaana bw'otunula ku mataka abasirikale buge babbye ku bantu baffe n'otunulira Buganda bwebonyebonye n'ensonga zaayo ebitundu 75 ku buli 100 Buganda ekutunuulidde n'erisa George ebitundu 98 ku buli 100 ebyayo n'emikono gyayo biremedde. Ekyo bakiyita batya? Property za Buganda n'obuyinza bwayo ani abikutte mu ngalo nga bya bannayuganda byammwe Uganda okubayita okukolerera eggwanga ssebo ne bukeera enkya n'ogamba ekigambo ekyo nti obugagga bw'obukoleredde teri yakuyambyeko ebbanga lyonna toyosangako kwesimbawo tumuyambeko tumuwa akalulu. Leero kino ekisanja kuna muchezo securing your future nti manyi ga mundu kalino kankutegeeza ebigambo bino Excellency okugamba nti yabadde akuyambako kikola bintu bino bibiri bwe tujja okumanyirako era tujja kutenda essajja nti ddala tebadde yamuyambako teekawo ekiga nti okulonda kuvuddewo najjanga muwambi olw'ebyo byonna mbijja otuze mu mbeera mwetwa nja kutenda obwongo n'amaanyi nanti ebyamagezi Bayibuli bibaga nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna n'ebyebagalibwako nga mugasudde mwate mukulembeza byebagalibwako tulageeko mu byebagala ebyo by'olina tanka z'emmundu n'ebisigalidde nga tutadde mu magezi wawe bw'otaatomere lufu
gotegeze nchoga nti abaye nina amaanyi akalunkajjewo nangire tekyali kulonda bino bemunyigiriza Buganda katyole mutadde mu birimbirye tuli wano tuli wali ne mutrustinga ng'abaana batira bazannyo musizannyo gw'ekisirusiru ogwajjango nkwekule bukere nkyagwe gamba bugambi nti ebya monarchism nabyo sikyetaaga kuwulira nze ndi communist nja kutendesa jje n'ebino mukyali mu kwetoloola bwetoloozi kulaga ate nti ate ku ludda olwa kkono nayo gye tuli babi nnyo bwe tuti ebyo bimuli mu kulaga byakyana kito ate bya kisirusiru eggwanga erinaako tebibeeramu mukulembeze afaanana va mu bigambo ebyo tebibeeramu mukulembeze afaanana bw'atyo nabwe kityo nti tuddemu okwekumaakuma munneekumaakuma reasonable okutegeeza eggwanga n'okuddamu okutunuulira ku wawe twabulira ng'ekibiina kya NRM ensonga 10 bwe twali tuzireeta twazissaamu akawo n'obudde bwe twazitulira bwali bungi n'okkeera enkyokusaamu nnamba 7 egamba redressing all the errors committed by past regime kaakati tuli address His Excellency the President oteeka kugyessaako gwe kennyini n'odda mu senses omukaaga esobola okubaamu omuntu wa bulijjo naffe nga bwe tusaba Katonda akutukyusiza emmeeme eyo kubanga yakutuleetera bw'aba tulemeddwa essaala eyaffe esigala y'emu akututtire misana ttuku n'okuwako obujulizi nti ngaggalanga bwe yaffe Nnyonyi yatomera lufu n'eya Museveni bwe badde bagenda Ocean yagisose muyagudde yabadde esituka n'ebaluka nga tennaweza fuuti 6 temwasigadde mulamu musajja bye mwagaliza byonna okufa kwe kwetaga kubanga kwa lwatu so singa bayalwaddeeyo banalwanda babadde batuyisa obi basigale nga bakyali ku mataka babyejjagala ndere munyaka bye mukoze bino olabanga ekyokusaaga gwa kyasekaaseka obafaananamu abaliwa bajja kugamba yogero mufalisi mbuuza mufarasi bajja kukukuba kibooko ojja ziwulira obanza ajja okuba oliba mpozi oliga nti jeke njagala kujjako emuneewuwo soke ntule gwo mmanyi bulungi nze siri weeri adag nene de stuff bino birabanga ebyokusaaga yakusaaga neyo mukulembeze to kibwatukira kigenda kuba ajja kufa kibwatukira nkiddamu muno sikugereesa bwe baba tebannabanga intelligence yaabwe bawa biboozi bya kisiru kulya bikyepere mukama waffe tuli bulungi byemuleeta ebyo kubanga intelligence ya Museveni erimu abajega bayitirivu tebamanyi bye babega kubanga mbega omutuufu yenna alina kubanga Museveni watuuka ku level ganti nabambega mu categories 5 omuntu abega religious oyo gyali abega economically gyali abega politically gyali abega socially nabo je bali gyali culturally naye jakola ki nabo je bali kati bambega ba Museveni bali uniform mu bujega bwabwe teriyo mu mbega wa Museveni kubanga buli kimu akireta mu signals zonna naye nga atatadde mu feeling ye takozesezza magezi gayawula nti ekigambo okusinza bwe bakyogedde n'obudde bwe kifulumiddemu ne incidents eziriwo mukamange kyabadde kitegeeza kino oba ntegeera bulungi kaakati ate ye bambega be bantu abatategeera bya bufuzi nti bwe tutinza ku bigambo bya gundi ng'abyogedde amakulu agakivamu n'obudde bwe tulimu twetaaga tulongoseza mu kkubo liri olw'okuba balina kye bagoba kye bataetaaga kukyusa abo baalalambalirayo buli aleeta kibazo twawulidde Kamenya Mutano yagambye nti ojja kubeera bwoti nti tukinonye tukiwe obutwa mu butuwe mbategeeza butegeeza neyafa Falaawo ng'alina baayiganya bonna bafu ne be yasalira emisango baafa dda naye naafa kakati tubuuza kyali kigasa ki ne buli generation n'ekyayo kyetambula bwe kyegga nti bulikoba ku ndingidi n'okuvuga kwalwo olwaliro tuteekwa kuvugira mu matu butubanga tuli balwanyi baana babalwanyi nga twalwana mu nwana yeeyo yeemu gwe kennyini n'ojja mu bwetoowaze bwo toyinza kujjamu statement egamba nti wali akuyambyeko otya teri akuyambyeko akalusi kulaba nkobo obuna buli LC sigo wazitondawo nga tobunangayo era yazitonda oba LC zo zaafuuka TV na mikutu gya radio zizo LC zonyumya nabwo kityo nkibategeeza gwe kennyini bw'oteddeko ne buno bumpooko bwabombega obutali mu makulu abajja okubega mu mbega y'ekyana ekito okujjako ng'okyusizza buli munnalwanda waali Museveni tasobola kufa kibwatukira nkiddamu nova mu kapera byonge eri mu Northern Region novuga emmotoka yo ng'oli munnalwanda majestically oyitewo mpaka Mbalala nga tebannakukuba nova mu Eastern eri gye mwewadde buli kimu DPC Deputy DPC CID bonna muli eggwanga litya Museveni naafa kibwatukira ne bwaba Vice President we nga munnalwanda munne
muteekwa okukomba kwino ebya vice president baba tebabirinako ne bwali banga mu western yenna nga vice president ne bwali bamuwadde afaanagana atya nkugambye olaba ajja kufa kibwatukira nga ni bwabo baddeko ngo badde Muganda nga babadde bakutunamu nga tebakwaza totegerekeka bateekwa kukukubamu olw'ebikola bino mugezeeko okukyusa essaawa zino ng'obwetowaze n'okugamba ekigambo sole kiri mu buweereza ne muba temukyatudde naye nga ate kyannaku ng'obitandise bukyali n'omwaka tegunnaggwako obyejjagadde bwoti oyo excellence amaanyi gano mabi nnyo mu kwerowoozaako nga tegali mu Katonda amaanyi mabi mu kwerowoozaako mu gakozesa nga weerabidde omwana w'omuntu kitaawo yali munaku nawe wajja oli munaku waali badde okozesa isensi y'obutegeevu obwo omunaku yeezimba ati olujegere n'obwobugagga bw'okusigalawo nga bwansibo obuligenda okwogerwako muzzukulu omubereberye n'owokubiri nakasatu ne nakanwe naye bwe muba mukyavaamu ebyo mujjuliza nyiririza Bayibuli nti mwabalugabire we mulijja mu bukulembeze ensi tegenda kufuna mirembe ngera bwe yakyogerako nti yali omuweereza okufumbirwa nannyinimu gwe bayita maidi gubula asala omusirusiru bwakkuta emmere muva eri mu busa mu nkola yammwe y'obuweereza okutegeera kukyali wala otutuuka ku essence ey'eggwanga bwe liteekeddwa okufugibwa n'okutambula olaba otuuka ku eyo level naawe bakunyumyeko mu ssebo Museveni yabyejjagala bahita babanyumyako emboozi ziwooma ki sawa zino tewali Mussolini bamwogera ebyoma ki Lumumba yajja ne banne nawe okoze ekkubo lye limu natta bonna be yajja nabo yenkola gy'obadde otirimu okutta buli musirikale gwe wajja naye Abaganda mwatukyawa bubi nnyo kiki temwagala basiraamu yemwe mwabireeta oba mwe mwatonda amawanga kale mu kino ebya teryanyambyeko I'm proud of myself be proud mu bubbi naye so si be proud mu buweereza n'obukozi kubanga mu gavumenti zonna ekyasinza obunyazi n'obukenuzi muziisa ate neesuseewo esuseewo mu ekyo sijja kukyongerako yadde ekigambo bannange nze neewuunya mukulu Sulaiman nti yes omukulu yagambe tewali yamuyambyeko naye ate nze ositakkiriziganyamukko naawe weewano ajja kufa kibwatukira nedda Katonda ajja mutwala nga ayagadde nze sirabyewo njawulo bakiyita kuki mmere kikiwatuka kiki nooba bomu etulise oba accidenti kyonna kikye kiri bakiyita ki kufa webale nnyo lino eggwanga okutereera nga bwe tebakyusizzaamu bw'aba atandise byakulaze nti byonna muwoggana nze bwe nti bwe nnakula amakulu nti okusaba kwammwe kwe kulina okunywera ku nnimi zammwe Katonda yamuleeta yaba amugjawo oba agenze kibwatukiro bakimpowooza afudde deathbed ye abulwadde bumukuttemu awo nti Museveni yafudde kyonna kikye kiri bajja kukomba ku zziga lyerimu muwe ku magezi akyuseemu obudde nga tukyabulina ayite enkiiko z'aba elders bannaddiini ba opinion leaders ayite enkiiko z'abakenkufu nga ba lawyers n'okuyita enkiiko zaabwe be yajja nabo specifically ba veterans abaali batwala enkambi zonna ezaali mu nsiko addemu abatuuze asinzize ku bigambo ebyo asseewo olukiiko olugenda okuddamu okutunda mu lipooti eyajja mu 98 yali egamba ki eyo doki ekyokubiri akakasa abantu abo mu ndagaano nti si ndagaano nga bwe twakola eyakasaka n'ennadduli nebye twajjamu ensonga namba musanvu redressing all the errors committed by the past regime ekola ensonga ezimu ku 10 nti nja kuddamu okubeekyusiriza abaguze ekirowoozo bo bennyini badde mu kuddayo kw'abantu babuuze twetaaga nkola ki kubanga parliament weeri nfu era nsanyalavu abaliyo miguya temuli mu magezi yadde tondo judiciary eyo yo yafa baganda bebe baliyo enkima tesala gwa kibira yeke nyini onchika azise mu bantu abuze eggwanga litaga kutambula litya awe wagenda okutereza n'okuva emboozi yegamba nti eggwanga epya Uganda empya bwana asigala nga kiwaji ne bwali baasose ku ttanzi
kyalirozaako naye alikiwulira kale byebyo naye ng'ekituufu kirizagaana embeera eno nga bw'ogiraba biri mu Uganda kubanga yabadde abyogera either nga abadde ategeeza kintu kirala naye ate nze ebimu ku ebyo bye program yetu tugikoze naye leka nawe kuwabya bantu Dr. Hebwa always you have to be reasonable ng'omuntu omukulu nanti kakati bwe yabadde akyogera okiwulira mu engero gwe gamba nti kituufu mu kwogera kwe sira beno yadde etegeeza bwe kino proverb yazze bweti kale mu proverb eno ayinza kuyaddemu akulu bwe gati singero nsonge nedda bwabadde bule ebiga biri flat wangamba oli wa psychology byabadde flat biri flat ebyetagako okunyonyola mbwa tewabadde okunyola okulo kujja ngo nawe ogwegwenyusi si kugwegwenyuka naye nga nze nebuuza omukulembeze tasobola okay kale tukireke ne kale kankyogere seta kyendowooza ama abantu balina enkwotinga gye bakwotingamuko ebigambo byaffe bino mu kintu kyenjawulo in different ways they quote us differently either they may quote us positively or they may quote us negatively leja gamba Suleiman Jakana agambe omukulembeze ogamba yafudde kibwatukira yafudde nbiseeko ku museveni nandi bana Uganda bwe batyo oyo nawo guba tuwadde matwire omusabanga video nti gituleetere mwatogere obujulizi bwayayogedde obutategera lulimi tekikuggisaako musango ngero bwe yagamba tebutamanya tteeka tekikuggisaako muki musango gwe faayo nnyo by'onoowawaabira nga otaddeyo kiremuzizo nga bikwatagana n'ekyo ky'owawaabidde ekyo tekinnumye mutwe freedom of expression freedom of speech empa obuvunaanyizibwa ku lw'eggwanga lyange okwogera byenjogera as a lawyer mpeebwa obuvunaanyizibwa obwo n'okuwabula ekyokubiri talina wajja kumpa wabira nti muvumi eba muyisizaamu amaaso ndayira bakebere ebitabo byabwe etteeka president lyabayisizza order esigala ng'efuuse etteeka ye yatuga nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa asooka akinaabululewo ye kennyini abagambe nti katulwaliro okuva n'olwaleero ebyobufuzi kussaawo nkola nnoŋŋamu likewise mwe mbadde nzija ntambulira nsinziza ku bigambo ye kennyini byayogera kwe tulina okwanukulira agenda kumpa wabira ku ki era akinnyonnyola atya mu kkooti nga fountain of honor tewaliwo tteeka lyonna limuwa nti ku subjects bonna bw'otwala olinawo kawaayiro olina obbavumira tewali ye kennyini yatuteerawo liwe nti kale mbatadde nange munyanukule nga bwe muba mwagadde kyova olaba nti yalumba ku batalumbika nga takibazeemu kubanga yeewulidde essajja. When you go to the parish of Mutabishia, I hear people saying, Fenga Baganda, that is an enemy of the Baganda number one. Omunalwanda gwategeeza fenti omuganda agenda kufuka enemy wo Gasia Bulo. Bwebito bwe biba? Tusobina okuba. Notutegeeza nti when you hear anyone saying Fenga Baganda, that is an enemy of the Baganda number one. Era wasembayo tutegeeza nti we shall dismantle or crush them. Ayagala agezeeku olwairo si manyi ga kifuba bwongo obutekeddwa okukolera prevailing bwe babukubuze ne bwolikwata ebyebagala n'obiteekaawo ogenda kusemba amagezi ge wakozesa mu lutalo okubala obote ge magezi goteka okukozesa mu revolution yemufuga emyaka 35 so si mu kusembayo kulaga ate bugwegwenyufu butali Musa ekyo kyoggo weesimidde obunnya bamuhozi tosobola kufa nkiddamu thumma wallahi nkirayira nofiira wano muhozi nayina mu ggwanga Uganda batekwa kuli fuluma nga bali bweru nga teri abakutteko nogo wabula ebikolwa byo nga bibafulumise bweru bino Natasha National Broadcasting Service zirinde kukyusizibwa mannya tokambuwadde nnyo nkambuwadde golabye mbogola oba ndi ku kituufu kyenjogera oli ku kituufu muli bijulira mwe muli obujulizi tiddala kituufu byaliwo ebiri babyogerako negolozo muntu mwerabize muntu yerabira abaana b'abantu abafudde mu nfa eryawe yeetali mu nsonga bo beerabidde
banji be mukoze ebisobyo nga sikuttibwa ne mubanyigiriza ku mataka gabwe basirise gye bali ebyapa mu bibbi tebalaba banji be muteekeddwa mu kunyigirizibwa mu buweereza ono yakaba omuganda talina kutuula wano bino bugagga bino kuba muffe tulaba abamawanga mubataddemu entalo bo balwanagane Museveni afubye okubanga emyaka 35 omuganda n'omusoga taba bumu abaffe enkoloboze ze baatekawo n'enjatika omuganda n'omunyolo tebalina kubeera bye baliko divide and rule gwe bw'olivaako nsaba busabi Katonda nti enkwezo zonna ze mutegese zibaggweremu mwe kennyini muttiŋŋane awatali nsonga nakugamba ebigambo bino nti Sawulo bwe yajagalaza amatuuge n'ajja obuwulize eri Katonda n'ekiragiro kye yamussaako namuga nti genda olwanyisa abamawanga abo Abafirisuuti naye Pawulo nkwekisa Sawulo tojjangayo omunyago gwonna n'oguleeta mu Isirayiri Sawulo n'awalaza empaka n'aga nti mukama wange gw'olitema gwe ndikwata era ekiragiro kyo kye nditeekanga mu nkola n'agenda alwanyisa olutalo kubanga yamugamba nti ekitala kyo ky'ogenda okukwata kye kigenda okuba ekitala kyange ngenda kulwana naawe n'abamawanga olutalo ogenda kuluwangula Sawulo olutalo yaluwangula amala okuwangula olutalo laba endowooza ento n'obutategeera bikolwa ye yalowoozanga ye yabadde ye naga nti mulijja agasajja ago emigwa abiri Agafirisuuti mu buwanvu bwago nga bwolaba abaana bava South Sudan bwe baakulanga miranga ate bawanvu bawaguufu banene naga nti mugalijja emigwa tugazize mu Isirayiri be tubadde tulwanagana nabo babalabeko be bafaanaga nti tubadde lwangu baamugana kukwako munyago gwatwala n'alagira nti ebikira ebyo ebiriga ebyo byolaba ebibiri ebyo mubisibe ebyasibe emikira emirundi 8 tubitwaye tugenda tuteekawo ekyoto kya Mukama okwebaza kuba tukoledde ebikulu Sawulo ava ku ndagano ya Katonda adda akola ebyekyana ekito akawungeeza enjuba egwa eddoboozi lya Katonda lijja mu maaso ga Sawulo ne mu matuuge limubuuza nti Sawulo byempulira ebikaaba emmanju biki ebyo ti Mukama Katonda obwongo bwa Sawulo budda ti Mukama Katonda bwe twalabye bikire ebiriga ebyo bisibye ekikire emirundi 8 ne tufuna amabbabba ino okwagala okwebaza n'okutendereza erinnya lya Katonda tubyete tubisse ku kyoto tukwebaze nabuga nti Sawulo ate bali be baki abaligemedwa ti Mukama wange nkuwa ekyokonenya kwange n'okutegeeza nti abantu bano tebaalikkiriza naye twayagadde tulabe ekintu kyotukoledde nti olaba Katonda okoze ebikulu okulwanyisa agasajja agalinga ago ffe baani Abayisirayiri abafaana bwe bati okulwanyisa Abafirisuuti abo mu kikula kyabwe omufuna bulungi Sawulo Katonda ebigambo bye yamugamba bye ngamba Museveni okusinziira ku bikolwa byammwe ebyekyewusa bye muteekawo Katonda yakolimira Sawulo n'amuga nti Sawulo omaze n'ova ku ndagaano wabula ekikolwa kiwakoze kigenda fuuka ekitala kyammwe mu mbiriizi zammwe wakati wammwe n'abamawanga Abafirisuuti oba be tuyita Abapalesitaani olwaleero tebalwanagana n'Abayisirayiri lwero lwava ku bujeemu bwa Sawulo kuba musirusiru kutuuka ku ekyo nammwe amatu gammwe mugasibyemu ppamba babannyonnyola entakera atali Jakana nadduli yekka n'abasigalidde abalina obulumi ku ggwanga lyabwe babannyonnyola entakera nti abaaye wano kkubo tukutte kyamu amatu gammwe mugataddemu ppamba amaaso mugasibyeko buliboni wabula emimwa mugisibyeko era sitapuli akaseera kajja mufaanagane Sawulo ekikolimo kye baamussaako byebikolwa bye muzze mukola n'osinula akampooko kagashuma ne kava ne kamanyiira nze ne basindika lw'omushana omwana omuto w'ebirowoozo atalinamu na isensi ya kulowooza sisuubira nti asobola n'okusika ebbugga oyo alimanyi oddimanya naye nga azze mu bantu bafunye chance kubanga essente mu mpale mwezi bamuyita kuba purezenta okubeeraho najja ayogera eryense embwe mulabe oyogera ki ebitaliimu yadde ensa mutabani we Naddulinze sibeera president ne simutta kwe byeyogedde ti prebijambia bya Museveni musirusiru ng'oyo nabwe kiti abanalwanda nkibategeeza ate ddala mmwe abatudde mu ntebe kubanga omusayi gw'Ekisirayiri mugulimu ekikolimo ekyassibwa ku Sawulo mu bulagajjavu bwe kyali eggwanga ddamba nekikosezaamu eggwanga eddala be Bapalesitaani n'Abayisirayiri essaawa era okusigala nga bakyalwana kuva ku bujeemu bw'oyo nammwe ekikolimo kyennyini kigenda batambulirako bwe mutaakwata ebyo bitali mu ngalo zammwe kubiddiza bannannyini baabyo
ne muddamu ne mutereka eggwanga n'okulitereeza okuddayo mu nteeko mweteekeddwa okutambulira ekitala wakati wammwe n'embirizi zammwe mwe mukitaddewo ekituufu mugenda kubonaabona oluvannyuma lw'ono Kaguta mpaka enkomerero erigenda okuvako nga bayise mu ggwanga mwe temuliimu Abanyarwanda. Abaana mubalina munyumya mboozi tubazadde mu Ssaabasajja Kabaka kitawe be magezi ago ge magezi ge mwasala nti mubazaalemu. Ensibo yakyuka n'eriso n'ekyusa oba ensobo ekyusa envubu oba amaaso n'ow'envubu ng'okyusa. Enfuga y'Obote yali ndala n'eyamini yali ndala n'eyeebadde endala. Lindako eyo yagenda okujja bw'eriba tegenda kuddamu mmwe. Nabagaliza emirembe gya Katonda emirungi. Awo Mukulu Sulaiman siriimu katengo naye akatengo oluusi kajjanga omuntu kuba ndi muntu. Naye wano taddeko disclaimer ebigambo bino bya lawyer waffe Honorable Jakana si bya kinnoomu omu yekka. Naye gwe ekituufu adye yatulaba atatuwuliriza mweyo speech y'omukulu Kibuhabulo wagizeemu ki statement gyataddeko ndiye tena muti yonna gwe yeeguya ebyobugagga byonna byalina bibye. In which context mwagyogeredde ate yabadde ku national television senga kyewunyisa nti atutegeeza ffenna abali wano mu nsi yaffe Uganda netukkiriza biwuliriza twabiwuliriza naye gwe wayizeemu ki. What does it mean? Does he really care about Ugandans? Does he really care about tomorrow? Nga mukulu nabo nga bagambe naye muntu ng'omulala tiyazalibwa nga president muntu ng'omuntu omulala magezi kigwe gw'omuwa atulaba atatuwuliriza amagezi gebawa Mukulu Kibuhabulo mpadde manyi nti magezi ge bampa ate gwe okoze eki gwe tolina kyokoze. Anti olimiro oluka luba olumu dusereramuko naye obudde obusinga tugenda kudda mu za luzungu ko oluusi Oluganda nange luntwala misinde ez'oluzungu ojja zeekolera nate mujja kungamba njogera mufaliso ate ngamba mufaraso emigo ez'oluzungu ekyo zizo kale ezo zizo abaza luzungu nange sijja zikola babyebi nenga the truth remains that omukulu yagambe tatweguya bana Uganda tatweguya nange kyankuteko nnyo nga muna Uganda. Awo tugenda okoma olunaku olwaleero mweno program yaffe eno program yaffe gye tugenda okulizaako kanko just ka introduction ogirindirire. Parliament y'eggwanga bo basazeewo bagamba mu COVID-19 amasomero ga Uganda agasinga nga bale tegakola. Banks ziri ready okuwamba amasomero ago zigenda kwamba bizimbe by'abantu. Parliament ya Uganda yo kikyekozeewo. What should we do to save our nation? Schools abizumbe bigenda kuwambibwa. Kakati zezina ensonga president alibadde ayimirira bw'ati n'azoogerako okusingako okutugamba teyeeguya muna Uganda teyeeguya bantu. So president zenkusaba tuna mwezi n'ensonga z'amasomero batu abate bizimbe by'abantu biwasabangamu n'obulu bayinza otugamba nti bagenda kwambaza east nago mu central katukulindirire kyogenda otukola okuyamba amasomero g'abana Uganda basobole okudda engulu. Awo wetukomye olunaku olwaleero twadde tukwogera ku analysis nga tula mukulu Honorable analysis mweyo speech y'omukulu Kibuhabulo okugamba teyeeguya muna Uganda era kakatambe producer nkusaba buli statement twadde tukyogera if possible buli dakiika 10 kajjeko tukalabe omuntu asobola okwetegeeza kiki abadde ategeeza n'olw'ensonga eyo akomata kumera mpeera mubeere bulungi mweraba. bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu
ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya